Nga bulijjo tusanse okukulaba omulabi w'Oluganda Zaabu. Mwebale buli omu gy'otuusaako engalo. Nga bulijjo tujja kubasaba abanyumirwa n'obuwagizi bwammwe mwenna tubeebaza, wabula tukusaba nga tonnalaba sooka osubscribinge. Ekyokubiri obeere ng'olayikinga, bw'omala okulayikinga sharinga ku buli yenna gw'oyagaliza akalungi. Tuli ku kitabo kyaffe Omuzimu gwa Kasooba. Ekitabo kino tekikwata ku muzimu, wabula omulamwa gw'ekitabo kino Omuzimu gwa Kasooba, omuwandiisi atunyumiza oba anyumya ku muvubuka ataali mbega. Atunyumiza omuvubuka ataali mbega eyawalirizibwa okwesogga oba eyawalirizibwa okubwesogga obwa mbega olw'ebintu ebyamunyiiza. Omuwandiisi attottola ebizibu n'obuzibu byeyasisinkana, enfunda ze yabulako akatono okukwakulwa walumbe, ne ku nkomerero y'akatabo kano tujja kulaba nga akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi, abatemu era abakozi b'ebisimbi ebijingirire, ababbi abaakaabya ensi akayirigombe era abaali beeremye ebitongole by'abambega okubafumbiikiriza mu kubakwata. So ogwo gwe mulamwa gw'ekitabo oba gwe mulamwa gw'akatabo kano ke tuliko. Kyawandiikibwa mukadde waffe Edward K.N. Kawere nga ye muwandiisi w'ebiyiiye nga zinunula omunaku, bukadde magezi, ebitontome, ebyamakulu n'enketta mu bizinga. Yawandiika ebitabo biwerako. Na leero tugobye bumale okubeera nti tweyongerayo okubeera nti tuyiga nga bwe tunyumirwa. Yiga Oluganda Zaabu, lwefubeeko okulaba nti olutegeera. Luganda bw'otootegeera olulimi lwo, mwattu obeeranga nampawengwa, obeeranga mukoka. Kale faayo otegeere era oyige olulimi lwo. Tuli ku ssuula gye twakomyeko olunaku olwajjo, egamba nti omuganga teyeeganga. Twakoma Kasooba atunyumiza ng'akyali muto. Kasooba, jjukira emboozi eno, Kasooba si yaginyumya, wabula waliwo omwana omuto ali ewaka awulira Kasooba anyumya, nga Kasooba anyumya ng'akyali muto. Waliwo ebyatuukawo ne bagenda mu ssabo, Kasooba oyo omuzeeyi oyo bw'atyo yali anyumya emboozi. Ntegeeza waliwo omwana kati ebya Kasooba bye yayogera, omwana yabitunyumiza, omwana omuto eyaliwo Kasooba ng'anyumya. Kasooba anyumya nti bwe baali bakyali bato, muzeeyi Kasooba anyumya nti bwe baali bakyali bato bagenda mu ssabo nga bwe twalabye emboozi gye yakoma. Olwaleero tweyongereyo. Agamba nti nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja Zonga amutegeeze ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanula olubugo ku kisenge n'alwambala era n'ajja mu lutimbe akabbo omwali ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira addire ssente ez'amadambula za siringi emu, aziwumbe addire mu bibatu byombi, ayogereremu Mukama by'ayagala alyoke aziyiwe mu kibbo. Bw'atyo ne taata bwe yakola. Nannyinimu yayita jjajja Zonga ayanguweko kuba waaliwo abamwetaaga. Nagenda okulaba nga nnyinimu atandise, kati Kasooba yanyumya nti agamba nagenda okulaba nga nnyinimu atandise okuyuuguuma n'okukuba ekibejjagalo, amaaso ge n'eddoboozi byakyuka, era ngenda okuwulira nga taata agamba nti tusanyuse okukulaba jjajja Zonga. Oli n'addamu nti weewaawo nange nsanyuse okukulaba. Banyumya okumala akaseera, n'oluvannyuma nnyinimu omusawo yatoola ensimbi n'empiki mu kabbo akaali ku kaliba, n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira enkaliriza.
awo n'abuuza taata nti ndaba wano wafiirwa abaana babiri ab'obuwala ne mwannyoko si bwe guli? Ko taata bwe guli omusawo baali bagule kubanga ndaba omuzigo n'omusajja. Ko taata nti baali bagole jjajja. Omusawo kyava amubuuza oyagala kutegeera eyatta abantu bo nnye gye yajja akagembe? Kyekyo jjajja. Taata n'amuddamu nti kyekyo jjajja. Omusawo yalonda ensimbi ezaali ku kaliba n'azifunyira mu kikonde ng'amaze okuzifujjako eddusu ate n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira. Ko ye omusawo ntegedde muwala wo eyafa yalina omulenzi gwe yali ayagala gwe yalekawo alyoke afumbirwe ono eyafa. Ko omusawo kyava amubuuza ntegedde muwala wo yalina omulenzi gwe yali ayagala gwe yalekawo alyoke afumbirwe ono gwe yafudde naye? Ko taata teyalina. Omusawo yalabika ng'asobeddwamu. Yaddira ensimbi n'azirondalonda ku kaliba ate n'azisuulako. Ko ye olimba yamulina. Omulenzi mweru muwanvu alina enkofu ku ttama erya ddyo wakamwenyumwenyu atambula awenyeramu ayogera asimba amannyo era asula mu nnyumba ya bbaati ya busitoowa era waliwo n'oluyinjayinja mu luggya. Omala kuyita ku nnyumba eyo n'otuuka ewammwe kati taliiyo aliko gye yeeseebululirako ebintu bimale okukka era tomumanyi? Ko taata nti mumanyi. Ko omusawo nti y'oyo nno eyaleeta namuzisa. Yeeyongera n'amutegeeza n'omusawo omulenzi gye yajja eddagala ne gye yali era n'abuuza taata kye yali ayagala okukola omusawo oyo. Ko taata nti njagala naye yeebakire eringi aleme kuddayo okukola kikolwa ng'ekyo ku balala ate ye n'asigalawo ng'ayinaayina. Omusawo yasiriikiriramu n'oluvannyuma n'ayanukula nti zonga omusambo ow'omuzimu gwe yalina. Omusawo ono agamba nti zonga yali avumula buvumuzi ndwadde naye ng'eddagala eritta ye talimanyi ate nga n'omuntu oli yali mukugu era mukakali nnyo. Zonga nga yali tamusobola mufufumye nti nno taata yalina kunoonya musawo mulala abimukolereko. Taata yagaana nti ye yali tamanyiyo musawo mulala. Bw'atyo yali tamanyiyo musawo mulala. Bw'atyo n'abeerawo nga yeekubira awanjagira era aleeberera zonga amuyambe. Daaki ng'omusawo alaba taata amufuukidde akabaane ku ndongo yayuuyayuuya ensimbi mu ngalo ze n'alyoka agamba taata nti otyo ojja kukola bw'oti. Ojja kugenda ewakabwejumbira yennyini y'aba akuwa eddagala lyanessa. Ko taata wa nze nsobola kugenda wa muntu naawe kennyini gw'omaze okuŋŋamba nti mukakali tasoboka? Kale siyinza. Kale singa azuula nti ekintu teyekwagala kumutwala akaganga binaaba bitya? Omusawo yasituka ne yeekuba mu jjiji nga bw'agamba nti tajja kumanya. Yavaayo n'akatu k'eddagala ekkalu essekule kwe yatoola ettono n'aliwa taata nga bw'amugamba nti ojja kutoola ku ddagala lino ttono olisse ku kajjo okuli amanda weenyookeze nga bw'olaamiriza nti nze ndi kisiikirize kya kikome sirabika, ndi mpewo ekunta sikwatibwa, ndi mukka gwa nkoomi, ndi katebulanya, ndi mububanya, ndi zinga. Era erisigaddewo olimanse mu kisasi ky'ennyumba olibuuke ogende butereevu ewa buggala. Bw'otuukayo omulimba nti ovudde wala nnyo era nti oyagala kutta mukazi mu kifo ky'okumugamba nti oyagala kutta musajja. Byebyo baaba mugende temusiibula. Muzimu ne gubagoba. Twanyegera nga tudda
twanyegera nga tudde eka gye twatuuka ng'enkoko ziri ku lulwe. Enkeera kitaffe enkoko yagikwata mumwa n'akola ng'omusawo bwe yamulagira, ng'atuuse ewa Ttembere yeekagaba ddagala eryatta abagole be twalaba abaafiira mu kabenje. Agamba nti yamunnyonnyola ekyali kimututte. Bw'atyo Ttembere yeekunkumula nga bw'agamba nti ng'omukazi oyo mubi nnyo, kale ayinza atya okutta abantu atyo ng'abalanga ow'emage? Mpozzi ogambye nti oyagala naye ayingire olukuusi yeebakira erinki? Ekyo kuseereza ligenda mugga bw'onompa ensimbi ze neetaaga. Yali nnumula eggwendo amakulu omuwendo yayogera omuwendo gw'ensimbi ze yeetaaga okubakolera ku nsonga zino nga munene. Ko kitaffe nti ogwo omuwendo nandigukuwadde, naye toyinza kusobola mukazi oli, bamutenda nti mukugu nnyo. Awo Ttembere kwe kujuuka nga n'okukalala akaladde nti nze Ttembere butamusobola osaaga busaazi, ompita wa kibungu, olowooza waliwo anneejagalikako n'alutonda? Gwe mpa bubi nsimbi zange ng'oyo omukazi entaana basima. Bw'onoofujja eddusu wano linaaba terinnakala ng'emiranga batema. Oyagala museeki, musota, laddu, mmotoka oba nnyanja? Kitaffe yaseka nga bw'agamba nti oli ewaabwe teri nnyanja, kale omusuuti nnyanja. Ko Ttembere ssebo oseka? Nakugambye dda nti nze sirina gwe nnemwa, simusindikira kinaawuzi. Eddagala eryange nalijja wala. Kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya. Twalaka nti ndiggwe asula entuno gimalako. Agamba nti omukazi oli baamussa mu mmotoka ye. Agamba nti omukazi oli, kitaffe ne bakkiriziganya nti omukazi oli, jjukira taata wa Kasooba yagenda ew'omusawo amugambe nti mukazi gwagenza okutta, naye ng'ekigendererwa kya taata wa Kasooba baagala kutta musawo ono yennyini, olw'ensonga nti ye yafuuka ensonga oba ye yawa eddagala ly'omulenzi lyattisa abagole bano. So kati amugamba nti omukazi oli kumbe baagala kutta omusawo yennyini katabula ddagala eryatta abagole. Amugamba nti omukazi oli njagala bamusse mu mmotoka ye kubanga yeteereetere baŋŋanda ze kubuusabuusa na kunoonyereza kyavuddeko kufa kwe. Ttembere yawa kitaffe akantu n'amulagira akatwale akasimbe mu luggya lw'omukazi oli eyali tagendeka. Waliwo emisosangule gy'embwa awaka nga tewaggwa bantu ate n'ebintu bye ebimukuuma. Taata wa Kasooba anyumiza omusawo nti omukazi nga nnyinza obutamusobola olw'ensonga nti ebintu bingi by'alina ebimukuuma, ayina embwa, ayina ebizimuzimu naye nga bingi. Mu kifo eky'okwanukula Ttembere yamuwa bubi kitaffe eddagala era n'amugamba nti eddagala lino ojja kulissa mu mmindi empya emmogoleko, olikoleeze olifuuyire ku kiswa ekifulufu nga weebutikidde omutwe. Bw'omala ng'emmindi ogisuula mu mpampagama y'ekiswa, era okuva awo ogenda butereevu ew'omukazi. Yakuba emboobo y'akasolo mu ddiiro nga bw'agamba nti oyo omukazi olwajjo bw'aluzibyanga nga tannafa, nga mpozzi si nze Ttembere. Yasituka n'ava mu ddiiro era ne kitaffe n'alaba eryamuleeta. Singa obudde bwali buwugibwa bwanguwe okukya, ku olwo kitaffe yandibuwuze, naye era bwalwa edda ne bukya. Yeekekejja ng'akola nga Ttembere bwe yamufalaasira, era akasana okugenda okukaza nga yakomyewo dda okuva ewa Ttembere. Ekyewuunyisa nga yakomyewo dda okuva ewa Ttembere, n'akatu ke yamuwa ng'akasimbyeyo. Taata wa Kasooba yali si mwangu. Omuntu yakuwadde eddagala ogenda otta omulala ate n'olikomyawo yennyini alikuwadde n'olisimba littemu ye. Abasawo abo bwe bati bwe basaana abatta abantu abatalina musango. Agamba nti yasituka
agamba nti ekyewuunyisa kitaffe ewa Ttembere teyasangawo omuntu yenna oba yadde emizuzube gy'egganda ly'embwa lyeyalina okugirako nti mu ttuntu olugambo lwatandika okuyita nti Ttembere mmotoka yali emusse, yali emulinnye. Balowooza nti abaleeta amawulire baali bawulinkanye nga muntu mulala ye yali afudde. Ensi yonna olwo n'erinda kimu birango bya ku laadiyo. Atugamba nti tewaaliyo anyega ng'essaawa y'ebirango ebyaddaabulula amawulire ag'obumooli ag'okufa kwa Ttembere etuuse. Agamba ekirango ekyokubiri omusomi Twine yakatemera abantu olwaleero mu ssaawa ez'enkya. Ttembere abadde omusajja omumanyufu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'Entebbe yafiiridde mu kabenje ffungulabuziina. Emmotoka ye gye yabadde yeevugira nga ali mu bwomu bwe yayingiridde loole omuganga teyeeganga. Yesuula gye tubaddeko awo we wava erinnya lyayo. Agamba nti ekitundu ky'ebirango ekyasembayo tekyawulirwa ng'abantu basaanuuse ng'enjuki era nga boogerera omufu amafuukuule ng'eyali awulira oba akyadda. Awo Kasooba we yawunzikira nti ye okuva ku ebyo yamatirira ddala ng'ensi bw'eroga nti newankubadde nga yali muto ekintu ekyo yali takyerabiranga ne mu bukulu, era n'omulogo amutiira ddala n'ekyanya amuwa kinene. Yamaliriza nti musajja munnange, sijja kukulimbira bwereere mu mulimu nga guno ogwaffe ogwekengerwa abantu. Olina kwenyweza, era nze ekiwuzi ekyokwesiba nga tekinva mu nsawo. Bombi baatulika ne baseka. Okusinziira ku byannyumizibwa, nategeera ekyesibya Kasooba ebiwuzi bye twalaba yeesumulula ng'agenda okweyiwako otuzzi. Okalya dda kaddadda. Jjukira emboozi eno gye tubali tunyumya bw'etyo essuula eyo bw'ekomye. Naye ng'emboozi eno ebadde wakati wa Kasooba ng'anyumiza omugenyi eyali amukyaliddeko. Naye ng'emboozi eno eyagiroba yali mwana muto eyali neiba gw'omuzeeyi Kasooba. Muzeeyi Kasooba yali musajja mukulu ng'alina omulimu gw'akola ogwali tegumanyikiddwa ku kyalo nga teri agumanyi, wabula nga buno obwana obuto bumwegomba era nga bwamufuula mukwano gwe. Weewaawo ekyalo kyonna kyali kyamuvaako. Kale omugenyi oyo bwe yakyala n'abeera nga Kasooba amunyumiza. Bwe baanyumya kwe kwava emboozi eyalandagga n'etuuka ne ku nsonga z'eddogo. Eddogo Kasooba n'amunyumiza ng'anyumiza omugenyi we nti eddogo gyeriri era litta. Eddogo gyeriri, abantu baloga abalogo gye bali. Bw'otabeeraawo n'owakanya nti eddogo teririiyo, eddogo gyeriri era abantu batta. Bwe tutyo ebiwooma biggwa byotya. Mwebale kubeera nga mutulaba abalabe baffe, mubeere bulungi.